naye twebaza Mukama Katonda ne bannayuganda mwenna twebaza abasawo mu malwaliro gonna Honorable gyayise okusobola okulaba nga mukuumye obulamu bwa Honorable Sseggirinya. Buli akoze yonna kyasobola okulaba nga Honorable asobola okuwona. Parliament ya Uganda tugyebaza olw'okutukwatirako omutemu omunene okujjanjaba Honorable Sseggirinya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza ekibiina kyaffe ekya NUP olw'okutukwatirako mu busobozi bwammwe naddala mu kujjanjaba Honorable Sseggirinya. Twebaza bannayuganda ssekinnoomu buli omu gyali asobodde okuwa obuyambi mu kujjanjaba Honorable Sseggirinya. Kyonna kyokoze tubamanyi era Honorable abamanyi kubanga mu byafaayo bye musigadde nga mmwe bazirabe olw'obulamu bwe. Mu bbanga eryo Mukama yasobodde okuyamba Honorable Sseggirinya mwaka kumpi mulamba nga mulwadde, kubanga tujjukira obulamu bwa Honorable bwatandika okwongera okusereba ng'oggyeko okusereba nga tuli mu kkomera. Bwatandika okusereba mwaka 2023. Okuva olwo paka leero Honorable abadde taddangamu kutereera bulungi, naye Mukama atumwebaza. Bw'obanga wakyalirako Honorable Sseggirinya mu ddwaliro n'omulabako emyezi nga 7 emabega oba 8, toyinza mu butuufu kuteebaza Mukama Katonda olwaleero bw'omulabako ng'asobola okwogera, asobola okutuula, asobola okutambulako ekitonotono oba oliawo. Abamu ku ffe essuubi lyali lyatuggwamu era ne tumukwasa Mukama Katonda olw'obulamu bwe. Embeera ye yaba agisalawo, naye twebaza Mukama nti olwaleero wadde tasobodde kujja wano mu press conference eno gye tulimu, naye tuli basanyufu ffe abamulabako nti waali mulamu era asobola okuwa enteekateeka nga Honorable Kansala bw'aginnyonnyodde. Twebaza Kawempe North naddala abaakwasa Honorable obwesigwa n'obweyamu, aye ne basigala nga bakyamukkiririzaamu wadde mu mbeera gy'abaddemu okuva lwe yasibibwa mu kkomera emyaka gyali ebiri ate n'obulwadde obummazeeko omwaka mulamba emyaka 3 nga mulina obugumiikiriza eri omubaka wammwe. Mukimanyi bulungi nti alina obusobozi obubakiikirira mu Parliament y'eggwanga, naye embeera y'ensi yereese embeera nga bwe mbadde mugiraba. Naye mwebale nnyo mwenna abagumiikiriza obulamu bwe, abamugumiikiriza Honorable. Kati mu ekyo tusazeewo nga ffe mikwano gye ffenna abali wano, baganda be ne famire ye, tusobole okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwa Honorable oyo. Bwe tutabebaza Mukama tuba tulyazaamanyiza Mukama, kubanga obulamu bwa Honorable abukwatiridde paka leero. Era ng'ennaku z'omwezi 15 Novemba bannayuganda mwenna buli omu gyali tumuyise ekkomamboga ku kisaawe. Abatamanyiiyo tujja balagirira, abamanyiiyo mwe mujja kuba mwanguye okutuyamba okujja okwebaza Mukama Katonda ffenna. Tugenda kukola dduwa okwebaza Mukama Katonda. Dduwa mwenna abali mu ddiini y'Obuyisiraamu mugimanyi. Tugenda kukola dduwa twebaze Allah okuba nti asobodde okukuuma obulamu bwa Honorable Sseggirinya.